Akabenje kano kaguddewo ssaawa 2 ez'enkya mu bitaala by'enkumba ku University ku luguudo oluva e Kampala okudda Entebbe era ng'omuntu omu yafiiriddewo ng'omugoba wa lukulula n'atamanyikiddwako mayitire. Abeerabiddeko n'agabwa wamu n'akatambi aka kamera aka poliisi kalaga ng'ekimotoka ky'enkokoto bwe kiremeredde omugoba waakyo ng'ebitaala bisibye olwo ne kiwalampa ekiseminti kiyite pavement ekyawulamu oluguudo oluvannyuma ne kyerindiggula ennume y'ekigwo ku mmotoka ya Okioti yonna ne kigibetenta. Molokezeye kuba engomba okuva eri sijja okutuuka wano era baga takisi ezibaddewo ezimu zitomedde ono era ekulaga nti buloka ebadde evaayo ekiranja kikigwire kikulaga ebadde ekolaki ebadde evaayo eri mukwanagana yona nya pavement eri kigyebakira kati mu kuyitawo nebitaala ne bisiba olinga asibye olwedde wakamotoka kati kiri ne kiwaba olwa buleki obutakola ti ne kirinya pavement okugwira kano. We tutuukiddewo ng'emmotoka z'amagye agakuuma omukulembeze w'eggwanga nga bayambibwako poliisi ya bulijjo n'ey'ebidduka bikola butaweera okusitula ekimotoka kino ku eyo ey'obuyonjo nga naye bano basanze akaseera akazibu okukijjawo nga kibatwalidde akaseera akawera. Kyakoze munne yanze mpabulira buladi buli omu alina kyalina tewerumyanga tekukyendabyeko wano n'oba ozirina n'oba tozirina ffenna tukungulako makoola. Abeerabiddeko n'agaba obuzibu babutadde ku nsimba y'oluguudo luno gye bagamba nti weewaawo ya mulembe naye ebitaala baabissaako bubi ng'eva e Kampala okuyingira Entebbe we baabissa biri mu kikko tebirabika bulungi. Emmotoka yegudde essaawa 2 n'ekitundu ne okuva lwe yagudde tebalina kye bakozeewo baleeta ebimotoka webifa balinga bazobikanika babijja mu balakisi bali mu bikanikira ate ku koolansi wennyini babireesaate okutaasa abantu nga ne mwali baddemu omuntu omulamu saawa zino aba yakoze ki aba yafudde dda tewali kye bayambye eggwanga. Bano basabye abavunaanyizibwa ku luguudo okubaako ekikolebwa kuba obunkenke bususse mu kifo kino nga kati kifuuse kattiro. Yani bali twafunye ddawo weforward yo nejjawo emmotoka eyo ne baleeta zikureyini zimukono ne zijjawo emmotoka eyo naye okugamba okuva ku makya ssaawa 2 nakati tukyali ku kintu kyekimu kino eggwanga likyali bubi era tusaba abakulembeze batunuulire ensonga eno eguddewo kwe babayigira. Mu ngeri y'emu bawanjagidde gavumenti okussa amaanyi mu poliisi etaakiriza ebibamba okubawa ebikozesebwa ebimala kuba okusitulawo ekimotoka kino mwana tukitutte ebbanga nga tebalina we batandikira. Kano akabenje kabaddemu emmotoka UB-Chu 371P Mitsubishi RVR motoka namba UAN 836B eno nga motoka zino ezitawula cement n'omusenyu ate ne motoka namba UG 30006 eno nga Toyota Hilux. Okusinziira ku lipooti yaffe kano akabenje kabaddewo nga zino emmotoka 3 zonna zibadde mu direction y'emu ku luguudo we lumu era nga zibadde ziyimiridde ku bitaala eby'enkumba traffic nga zirinze ebitaala okuzita ate emmotoka neeva emabega emanyiddwa eno etabula cement n'omusenyu eya UAN 836B eno neelemererwa omugoba waayo era ono n'agezaako okubanga aziyita ebbali naye kwe kukoona amabbalibbali g'oluguudo era n'agwira emmotoka eyamanyiddwa nga UB-Chu 371 era kwe kuttirawo omugoba waayo amanyiddwa nga Okoit Raphael w'emyaka 34 era ng'ono omutuuze w'Enseta ate munamateeka akola n'ekitongole kya Maldef Advocates. Emmotoka eno egenze mu maaso n'ekoona emmotoka endala eya UG 30006 eno nga Toyota Hilux. Poliisi ey'ebidduka era yaddukidde ku ssiina eno ate neebanga ono omuntu eyafiiridde mu mmotoka ate n'atwalibwa mu kaabafu e Mulago. Emmotoka zonna zamaze okubanga zitwaliddwa ku poliisi enkulu eya Entebbe ate n'omugoba w'eno emmotoka akabenje kwe kaviiriddeko amaze okubanga
yateereddwa mu kkomera ate ng'okunoonyereza kukyalese kano akabenje oba kukyatuliiko kano akabenje nga bwe kugenda mu maaso. Okusinziira kwa lipoota y'obumenyi bw'emisango eya 2023 eyafulumizibwa mu Mukutulansanja w'omwaka guno, yalaga nti obubenje bw'oku nguudo bweyongedde ebitundu 15 ku buli 100 ku obwo obwaliwo mu mwaka gwa 2022. Alipoota eraga nti ekyasinga okuleeta obubenje buno kwe kuvugisa ekimama omuli obutagoberera mateeka ga ku nguudo, obutagoberera bitala n'ebintu ebirala. Uganda buli lunaku efiirwa abantu abasukka mu 12 ku bubenje bw'oku nguudo, nga mu nsi yonna abantu akakadde kamu 60,000 be bateeberezebwa okuba nga bafa mu bubenje bw'ebidduka. Freddy Chris Kisao, John William Ogenda, BTM Community Report.